amazima mu kwanjula ka Diana Nabatanzi ne Ahmed Lubowa abazanyo obutambi ku TikTok police bakutte bali mukomera baba neno atenga Waikibenda wamu ne Bajo bintu bitabuse bingiddemu okwevuma Shiba kyakoze Spice Diana takiddira akubiddwa yalidde sente z'omufu kale nga sibalwisiza katugendeyo mawulire gaffe agaleero gwe natanaba kumpera kano ka video kalike madesabo kampere kalike atenga Hajat Kawoda gamba janga kulombe edwe namba yawe simbeyo 67 kale katutandikire wone Diana Nabatanzi okwanjula kino kyastegerekezeddwa ntino lubino sibya kwanjula nga basinga bali ku social media wadde bagamba mbono Diana Nabatanzi bulijjo Ahmed ayagala mwanjula chovola badamu kwekanga ku social media bichi nga kyategerekezeddwa ntino just it was a video shoot iranga video ngenda banji ba playingira mu masa oba ojja kuwa inbox ngenda bangi 151 eyo mbere nga solo jikuweereza bambe ekyo kyalaze ntino Diana Nabatanzi she's a really great actor iranga asobola ku actinga mbuli stand oba buli movie mu Uganda nga she's among the best going na agamba muno she's not the best kuteka wali comment yo mu comment section tutegere ntino obanga omanyi bya movie batumanyi bya movies ibino nga tubitadde mabali rape bavude ne bamugamba ntino avemuki avumu ebyo byalimu era nga Tamale Junior omutabani wa Tamale Senior yavude namugamba muno ebyo byolimu babulambo miyanka jikugenze ko na yate odamu ebyo byokuzanya kama playing video Tamale Junior timugamba ntino nza asala omugambo era nkomeyo no musajja akwatidwa emyaka kati gyali kave mu bintu bya kirikisi n'okumukozesa. He has been used as a stooge for so long. As a what? Stooge. What is a stooge? Nange sikimanyi. Ebino nga tubitadde mabbali omusajja badazanya obutambi ba final avude yo ne yetonda wamu ne mukazi we ka video obo kagala kinamengira wesimbe 151 inboxing kambalikire ka video don't explain much. No one can arrest you. Aba police bade basinga ku video live wozanya ka bulumu ojegere opio omala okudi ozinimva omiere bebade basinga koko gwe ngali aizo kusiba gwe Natasha gwe omuntu alina nathono wota go tuddemu amazzi g'ensi yonna amazzi ga Uganda wona go gatuddemu fena tunyoko sikulabanga gwe Natasha told them don't explain much to them. No one can arrest you. We are there for you. Era bakwatira ko kutuyite fa abanyumira obuntu obwo aye twagala yo kapati akalala nayo omuye mugamba ayongeremu obukodi ogwo omuntu ogumulinga awutamero ajala Rwa Spice Diana wamu ne Shiba olutalo n'olufuse olutalo abasinga mulooza bya kusaga n'ebambe olutalo lutabuse wali ku TikTok wamu ku social media nga kino kyategerekeseddwa ndino oluyimba lwa Spice Diana baligeya tino yakopie oluyimba lwa Chosen Becky era nga Shiba yavudio n'avumirya naga muno katotanise kuyagala kubatolinga nange atenga okope nyimba ebigambo byabadde bingi wali ku social media solo gina nowekeberako ebino nga tubitadde mabbalo muno namanyikiddwa nga Love Mercy yagambye ntino wali ekimukozesa era nga ono kyategerekeddwa ntino abadde mufere nga yagala kufuna engeri gyakola ki gyabbamu ba TikTok abanenga babere nga basobola omusondera sente ntino abere nga asobola okwekola ki okwekulaakulanya uno omuwala yagambye ntino omba ino omuzimu ogumukozesa kyokka olaba amazina gakuba ndowooza mugalaba era Calvin Kayanja ndowooza mujjukira kye yabagamba eri bakadama ebino nga mbitadde mabbali Waikibenda the voice otenda bamuyise CEO wa companies wa munana yavudeyo nachokoza Bajo ndowooza Bajo mumumanyi tasirika wabula abamu ebigambo alinga ekibizi nga musajja we yakyogedde awo mu video maaso ngenda banji baplengira maaso kamba plengira video ya Waikibenda nga ajerega Bajo era nkomewo n'amawulire gaffe agaleero amakulu. Yo, chechiriwo bachali Waikibenda wano. Zora events yagambe nti ndi mukulu we ngenda simama myaka 45. Katugambe nti kituufu. Kati gwe muto wange lwaki ofaanana nga jjajja wange. Bwe muyita Zolo nga mugamba muwayiriza. Oyo Zolo kuba omusajja agenda mu 5 mu bw'aba alowooza nti muto wange. Abamulalu Zolo maani. Naye nze nazikulwanirira ggwanga. Mumugenda laba live ezidda kuba naddamu okulekana nga akabizi. Njabba wa sente mubereko ekyo nakisootinze ekyokubiri linegwa nga tugenda details. We are going to fix this nation one dummy at a time. Peace and love. bulijjo ffe twali tumanyi nti no ba pastors babeera bakola ne government naye nga bambi Pastor Robert Kayanja yavuddeyo n'atulaga n'atutangaza ensonga zino nti n'ensonga bibi nnyo eri side ye nga bambi ekitongole kimanyikiddwa nga NDA National Drug Authority yavuddeyo ne counseling ebintu bye ngenda bamuperenga masawo mumwewulireko era nkomewo n'ebirala Ugandans that
The product we have, there are no chemicals in it. We've added there. Our product is organic. And when the time comes, and our science is viewed by neutral people, they will understand what we're talking about and where we've come from. Our product is organic. Number 2, and let me say this again, it's not a drug, it's a product, it's an organic product. Number 2, it does not come from Mokene, as we've been accused, that we got Mokene, mix it with these herbicides and whatever it is, and fungicides, and it's a fake drug. I don't know where they got Mokene from. Ibyo nga tubitadde mabbali ebya Robert Kayanja Shamimu Mayanja noza mwina mumumanyi wali kula bonita ntono no mwala kyategeezeddwa nti no sente z'abadde asonde ez'amabugo eza Jesse tino baazilidde era nga bambi we batuuse ku lumbe babakubye bubi nnyo nga wokiwulira nga bambi yavuddewo n'obiwundo bigenda bankupirengera video mu maaso awo obire ng'obyerabirako nabagambe twasasudde mwasonze oba twasonza kadekamu emitwalo 2 mu Kanana si mukanana mu bitano ze twasonze okitegeera netubanga tugula buli kimu mbu twasonze mukama Katonda wange bana abantu bali so selfish nze sitabangako ku family engeno bali ngo baleke bako wala era bakopitifa nga ogambe kuba tuguze mmere bakubye mu motoka bakubye mukono batukubye fenna tukoze kikaye tukola buli kimu nga mutima omulungi tuzenga just ba friend babadde bagala sente bazirye bazikozese buli kye baagala oli omukyala ekiro twawaddeyo enamba teyayogedde ku sente zaawa zino zamusindikiddwa ekiro kyonna ng'agenze bakubye potebo wa Kabaka okitegeera maama w'omuwala twataddeko egundi twataddeyo enamba ne baweerezaako emitwalo 18 ne yeerabira pinicode nga yali mugamba era twabagambye ku live wano nimbagamba okimanyi ng'omukyala tamanyi pinicode abadde ku live bakimanyi bulungi bino bintu tebyabadde byankukutu nze bananga alinziza mu bino ebyekibakyayamba naye nga ne babadde batutidde wajjesa wallahi emmotoka zisiranye emmotoka 3 zisiranyeko naye ng'omwana twakatemugenda naye netugenda naye laba betusanzeeyo nze munange simanyi tuttireyo nange simanyi kati batuttire mu bintu ebyekisiro naye nga twaguze emmere yagidde na mu ambulance twe twagiguze gye bali mu kulanga we bafuna tukuba we bafulumiza ki kofini netulooza nti no bagenze twagenze okulaba nga bakomawo nti no bagala ambulance otambula bagala emitwalo 22 okitegeera 25 thank you wamma netuzibala tetulina family webale nnyo nkubulire emmotoka evudde ku polisi tulwanye no driver ne batwala ku polisi okitegeera driver naita polisi netuddayo nenga twabusimula Kampala sawa 12 nga twatandise dotambula mu tulabye ku live tubadde sawa meka sawa zibadde 3 omwana w'abaana bamukubye omukono batutire eno ono omwana abadde atulabula tuleme kujja kuba emmotoka efudde esooka efudde eyokubiri akayinja nekekola endabirwamu yemabega neyiika okitegeera ne batwala ku polisi tumukubye odriver ne tumukuba ng'omwana tayagala tujje mu bino bya kisiru